Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala mu mawulire twafiiriddwa munnaffe Julius Kitone eyafunye akabenje ku luguudo oluva Embala okudda e Kampala era nga tugenda muzika olunaku olwaleero n'ayafiiriddwa yenna n'abafidde mu kabenje akubawadde munaana n'abalala be tutamanyi tubasaasidde afunye ebirungi gwe tukubuuzayuza nyina ziwamuza kyeyo naye abangi tumuyita Rasta Baga agenda soka kubuuze tunatandika okwogera ebigambo olunaku olwaleero Baga buuza abantu bannaye tubabuuzaako era nga bulijjo Rasta Baga ziwamuza kyeyo n'omusajja w'omunnansa na mu dipo wa muzigeto babuuzaako nga bulijjo today Sunday tuzzeemu tukole vibe yaffe at least tulabe wayo tutambula programu eyakabi ngibagalizza toyanza nnyo tweyanzeege dere ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa February kiki ky'osobola otuwa mu byafaayo olwaleero nga sinda tetunatandika actually mu local level wano ewaffe wano ng'ewaffe leero nga 15 ogwokubiri amini lwalangirira lwalangirira gavumenti ya Uganda n'agiragira enoonyereze ku nsonga za Western ne Central Kenya okuba nti ttaka lya Uganda. Leero lwasindika lwalagira abantu kanjagala munoonyereze ku nsonga z'ettaka. The other way leero lwagugumuka okwagala okweddiza ekitundu kya Western ne Central Kenya. Yagugumuka mu mwaka ki? Mu 1970 So today in history olwaleero wane waffe okay then ate bwe tweyongerayo still we tugenda ku levels nga bwogamba bannaddiini wajuga kukyali akayimba emalena mena nemune amas leero lwe batuuka mu Uganda February 15 1879 kireza ne bannaddiini balina okujjukira leero baluteka nabo leero mu kalenda yaabwe gyeruli kati ate waliwo balina bafa mu international level abawagira Russia Soviet Union nga 15 ogwokubiri 1989 Russia bwefulumya mu Afghanistan Soviet Union bwefulumya mu Afghanistan withdraw nga bitabuse kuba twagambako America NATO ne bannaayo bakola ekigali ekyali kiro okufulumya ofulumya Russia mu Middle East kati leero lwefuma mu Afghanistan today in history naye tewera nti nkyawunaku lwammwe olwajjanani lumu olujjukira ate jjo lwabadde ndoza lwabaanodi baanodi be bajjanani ate abafumbo kati ekyalwe lwabaanodi jjo lwe lwabadde olwammwe abafumbo jjo lwadde lwabafumbo si Valentine Valentine si abafumbo Valentine lwabaagalano lwammwe abaagalana jjo kati ekyalwe lwabaanodi lwajjanani lumu naye leero etugambye amini lwabazoganya mapera lugatuuke Uganda ne mune Hamas Soviet Union lwefuluma mu Middle East kale twasigalanira notice olwaleero ze tugenda okukola okay era olwaleero tugenda kwogera ku njaga enjaga gy'owulira ereetedde amawanga okutabuka nti America evunaana ggwanga kirino erya Maduro Venezuela okutambuza enjaga n'ebirala tugenda kusooka tutegeere enjaga etegerekeka nga enjaga kyeki ebika by'enjaga abayaga ababaddewo basinziggu mu nsi yonna ye lwaki enjaga buli nsi egiteekako obukwakulizo obw'amaanyi era enjaga kika kyeteekebwako obukwakulizo obw'amaanyi so Baga enjaga njagala tusooka tudefininge enjaga n'ebika by'enjaga all in all tusooke tugambe n'abantu baffe bagita disclaimer bye tugenda okwogera wano tokkirizibwa kubikola okujja ng'olina kye bayita general prescription kyeki prescription okunnyonnyolwa okuva eri omukugu tuna betugenda okwogera nga tokkirizibwa kubikola okujja ng'olina gwe weebuuzizzaako gwe tuyita omukugu more specially nga musawo gwe bayita medical doctor oba medical operator omuntu amanyi ebyekikugu mu mbeera ey'obyobulamu n'eddagala so kitegeeza bitugenda okwogera si bya woyo ng'ogenda otandika okukola bikunyumira kitegeeza singa okikola mujjukira mulimu amateeka gebayita public nuisance gwe weefuula ekitagasa ovunaanibwa era tujja maliza tukkiriziganyizza nti ewamu twetaaga owabulwa abantu abakugu otherwise ng'ekibuzo obujja nakyakubiri rero tugenda kubeera basomesa mbeera nti twakola ne notice nga bagamba twasigazaayo waaka actually waaka omu alina documented already wamuprintinga n'omuprinting twagenda n'otutuuka okujja kwe tulina okumanya kye twogerako
Ebiseera ebisinga waliwo tuyita biblical attribute ebintu bya byogera ne Bible egamba ki ne Bible tulinamu ne Bible ena weetugambira mu biblical attribute of cannabis Tunayo tujogeye traditional stock cultural attributes n'obuwangwa ne nno n'okwogera ki then tulinamu endwadde ezo kunjaga naye bino byonna tunagenda obituka nga tusose kuwawula kika ki ekyenjaga ekyogerwako kyobuuzizza tusooke tufune okunnyonnyolwa kwenjaga nesoka leero tuli mu kiraasi tugenda kusoma ku nsonga njaga naye ekigambo ekyo era baakibizza ekigambo ekyo kimanyi nti kibi njaga betokiwulira akati ms god forbid omwana wanyu enjaga osooka kuwulira Boyo muvubuka anywe enjaga ku kitundu blaze ekyo ekigambo kata nno bakale naye obanga akutta omukazi obanga bbye so ekintu baakigezza otherwise twagala kumanya okusooka tuddeyo tukkirize nga bwe bagiyita enjaga enjaga eno bagiteeka mu bika bye tuyita ebiragalalagala mu luzungu tuziyita narcotic drugs naye narcotic drugs zino ffe tujja byawula tugambe nti ekintu ekikifuula narcotic kati nze nyina obba ne peeni wano olinako space owayo olina notebook awo mpaka notebook yo mgena maaso nti narcotic drugs kati narcotic drugs zino enjawulo ffe tubyawo tumanya kino kiriwo kino kyetugaye tugenda ssaba abakugu okwongera otwawulira nti kituufu eno egwa mu nakotisi mu biragalalagala naye ate lino ddagala singa libeera nga likwatiddwa bwe riti tutera okugamba abantu nti panado mulungi naye panado bw'omumira obubi era naye butwa oba biragalalagala they are also drugs tugamba a drug can be good I need to get some drugs you know Uganda medical store dagala ne mu general aspect baziyita nti drug kidegeeza oluusi kijjira mu nkozesa kati wetukomezaawo ekigambo kye bayita nakotiki ti nakotiki byebiringa ebyo ebikozesebwa ebiragalagala ebiri negative however bisinzira mu nkosa n'ebirungo ebiririmu katutandikira mu types ebiragalagala bingi nnyo to a level of nti n'ekintu ekimu kisobola ovaamu ebintu ebyenjawulo okugeza tuyinza okugamba bwe tusimba omuti gw'omuyembe tuyinza okufuna mango juice tuyinza okufunamu habo medicine oli ayenza ebikola n'afunamu eddagala tibingi ebiyinza ova ku muti ogumu gwe bayita ogw'emiyembe so kati n'emiti egy'enjawulo egiri common waliwo emiti egisimbibwa nga ginnansangwa naye nga kwe kuva ebintu bino ebifuulibwa ebiragalalagala kaakati era ebisinga okuba drugs narcotic drugs zongebwamu kye tuyita chemical oba laboratory services narcotic drugs zisinga kwongerwamu nnyo laboratory services kagamba mu njogera ennyangu nti ebintu bino babifuna nga biri ku nakyo babitwala mu laboratory ne babyongeramu oba tukwatagana kiba kituzaayo nti tusooke tumanye common types ziri zitya ez'enjaga naye common types zino ffe zigenda tugenda omanyi waliwo raw material kyeki muntu ekintu mwe kiva ne wabaawo product kyekivuddemu kati ne wabaawo nekiri ekivamu eno product yemu oba tugiyite nayo by product nti omuti gubeera oli nga guyita cannabis nga guvaako enjaga gye bayita marijuana kyokka enjaga evaako ng'ate we banaagifumba bakolamu habo medicine kati waliwo the raw material is the cannabis tree then wabeerawo the product oba the item gye bajje harvest gye bajje ku muti ogwo kyokka ate nayo ne bagikolamu another product oba the cannabis caps oba anything so kati tugenda tutuuza nti ebiragalagala bino ebisinga bye tulaba bikolebwa okuva mu laboratory naye before kukolebwa mu laboratory tusooke tumanye ebisinga biva ku ki okutuuka okujja kuba wonna ogamba for instance abantu abali abatugoberera bwe notubanga program yaffe ogigoberera olina Mr. Google okukuyambako era bwonna obuuza narcotic drugs bagenda kuwa ebintu ebisukka ne mu 7 almost ne mu 10 naye ate bwonna obuuza sources bagenda kukulaga nti ebimu mu byo tugeze nga wolaba nti opium eva ku muti baguyita popo tree nayo njaga tutandise otumenyera ebika tujja nkuwa example nga bolaba opium nti opium eva ku popo tree naye bweba eva ku popo tree kati ate bwetugwayo omuti gwe tugambye popo tree bagusimba ne guvaako ezo ensigo actually nga bwonolaba coconut seed ekyo kiba tekinnayengera feet mwe bakamula
amazaago oba amasanda kati omala ofuna this opium ate ne bamutwala mu laboratory ne bakolamu ebirala nga heroin nga morphine nga ice gwe tugenda kuzina abaana gwe batagala mu njaga ka ice ice is a crystallized opium just mufula bu crystals simanyi concentrated crystals kati ebintu tujja byogerako ewa mu luzungu tubalekeyo kaba musosi koza nti buli kimojja kikola soka weebuze nawe ku mukugu soka kitugamba kiri kitya nti opium ono bwavambina ebintu ebirala bajja kukolamu ebyenjawulo tumalirize nga mu bino bibakoze mwe tugaye tujja funamu nga morphine heroin simanyi sedaine n'ebirala kati ffe tetugenda kutunyo nakwata morphine n'agyekuba mu mpiso okusooka tugenda mulaba luvannyuma okyali ku preamble tukyali ku preamble nti kati ono gwe nti gwonywa okozesa morphine onakozesa heroin onakozesa cocaine neffe twagasooka tutunuulire the main sources of tuyise narcotic drugs eziri eyo the main sources ziri ssatu kye bayita cocaine eva ku coca tree that's source number 1 olwo tutandise 2 opium eva ku popo tree we tuyise papaveris kweganga muno ogambe another name for popo tree then 3 is the cannabis yetuyita marijuana eva ku cannabis tree Lindako. Byebike ebisatu ebiri common ebivaamu these others. Ebike ebisatu ebyenjaga. Ebiri common ebivaamu ebirala bingi. Ebisingo ivaamu more of narcotic drugs. Ekisooka ekike kisooka tugambye cocaine tutandike ku cocaine eva ku coca tree. Ekyokubiri tugamba opium eva ku popo tree gwe bayita papaveris gwe muti. Eyokusatu ye cannabis. Ken Bosom eva cannabis tree. Okay, katugende maaso. Then bino ebike ebisatu. Bivaamu product endala nyingi nnyo. Era zino ze main ones. Olwo nebirala bibasobola ofonyolatinga. For instance, tujja kwogera tuwane example. Sere omulaba sere ono gwoyinga noteka kubbwa. Mulaba. Sere agwa mu class of cannabis. Nga bwe tugamba nti ente kawo gimanyi. Omanyi elephant. Omanyi buffalo. Nti abo bagwa mu gye tuyita cow family. You remember Monte? Nti pussy, this cat. You remember tiger? You remember ebintu bizigwa mu cat family. You remember? Kati neno mu plants tetugambye nti ate bono okunoonyereza. Serono waffe agwa mu cannabis class oba family. Kijja kitegeeza nti bingi ebisobola ovaamu dizidwa zaloge bayita amadudu bingi ebikuba. Kuba onoononya mu kiseda akakomera. Nako kayina ebi. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kiruga tibinje bivaamu ebintu ebisobola okukyankanya n'okuba abantu n'okukola ebirala. However zine 3 zezisinga. Kati zine 3 cocaine
Coca tree we bagifuna batera kwega mu nkungula yo bakungula coconut omanyi ebinazi very good bakungula binazi munda oyo muchuzi wa binazi gwe bakamula ne bakola ne bajjamu cocaine then to the inde laboratory kati oyo cocaine era tera tambulanga cocaine era mu special asinga labikira mu buwunga obajjukira abo abanusa very good cocaine ya single labikira awo tu tugende ku opium opium ya single vamu heroin ne morphine tolaba babo buiso wali wali babujiko afuna kabanga babanga baka concentrate nze kabanga kaweke olusubanga luwunga na luywa kajiko na yuwako amina akumako omulire no wansi kajiko kano nekefumba kano bwekefumba tano nako na yako nako kavamu opium nti esinge yempiso evamu opium eyempiso esinge yokunusa evamu cocaine then tujja kuyokusa je twayogedde marijuana ne cannabis eno cannabis eri je balima ku nnimiro ne bagijjayo tegenda mu laboratory yeyo ne bojiryo obu ne bojinyo obunyi walingo ojiboyirinzo owona yeyo je bakoisanga tujja jogerako eyo cannabis ate eno je bagamba nti yo before even going to the laboratory it's used as vegetation is recommended as herbal medicine herb for the service of man Bible gamba Psalms 1:14 Katonda yatonda grass for the service of animal and herb for the service of man kati ate ne gambe negwa mu class of herb cannabis je tuogerako for the service of man tegenzire ko mu laboratory ne nkugamba ati ekintu ekifula narcotic sinzira ku cheche kirimo ba cheche koleddwa ekifula narcotic kakati we tudirayo ku opium products ne cocaine cheche zifula narcotic okusinga cannabis kyenkwaze nti cannabis wa mujjawali tebalina je bamuteeka walala yo already ekimuli mu content ali mu carbon hydrogen ne oxygens ebimuli mutebikyusibwako gwe ne bwofumba ne bwoyenga buyenzi bwoti noonywa owona endwadde ezenjalo ze tujja okulabako kyokka ate opium tugambye nti okumujja mu opium mukola mu bino ebirala omuli morphine omuli heroin ne bannaabwe kyetugambye nti basooka muyisa mu laboratory ne bamwongeramu ebirungo nekimufuula ow'obutwa ku mubiri gw'omuntu kyekigambye ne cocaine nti bamala okunoga ebinazi biri ate nabatwala mu laboratory ne bongeramu ebirungo byetagala somesa abantu wamujja kwekolera cocaine kuba n'ebinazi byennyini zino coconut ebinazi kino ekinazi kya bulijjo era olwo bagatta mu ssebo nayo neekolanga enjayi ebikuba byo bingi so fetwagala tutumya okusinga ebisatu cocaine opium ne cannabis so katigenda tuzaayo kuki kitugamba nti abantu abasinga what would you recommend okusinzira ku gwe ntegera betunyonyola cocaine ne opium ne cannabis ozapinza kwetaaga kyokubera mu community ndoza cannabis very good kuba oli gambye wa laboratory ate second oli takolebwa for the service of man for the interest of the bantu okusinzira ku kibagala kyankalanye society bakole kibakole exactly era no cannabis yate products ze singo vamu ziri so medicinal and medical era yasinga okusuubulwa otwalibwa for laboratory okole eddagala eryenjawulo n'oli akozesebwa nga India recognizing opium at a certain percentage era bo balina zebayita opium gum kabirawo nga kagamu mu bugula naye nga kakuba India eyo gyolaba manyina buguli nsi erina bweraba ebintu byayo Philippines zimyanyi mensi ezimu zo zabivaamu excuse me kakati kiki tugezaako okwagala okugamba abantu nti what should we recommend to the people kiki tuyinza recommendingira abantu cannabis naye netugamba anda omuso omukugu oyina okumwebuuza ffe ki ekyatugisaawo ebintu byonna ne cannabis netumwesonyiwa kuba nemmira naye mulungi eri obulamu bw'omuntu ekimutta oluusi bye baliirako abaana bagenda baluma mmira waliwo alirako akanyama alirako bigigi alirako pike waliwo alirako karoti ow'ebinyeebwa buli omu alina kyalumisa kati ate ebyo byemulumisa byebyonoona ekirungo ekiri mu mmira kuba ye emmira banagamba alimu zinkizi iron ate birungi ku mubiri gw'omuntu wanu bimwongera obuwangaazi amaanyi g'ekisajja ddede naye omulumisizza ki same applies to cannabis tife kyatuwumuzisa ebintu bino byonna gavumenti yaffe ya Uganda yakeera ku maca negamba byonna narcotic drugs netuwummuza emitwe naye ati bwetujja obbinyonyola tuga nedda mulimu ebyali badde narcotic n'ebitali narcotic okusinziira
ku birungo byabyo. Awo omugezi addayo wali ku preamble gye tutandise nayo nti wamma gwobocha nti wamma in classification already cannabis tumena naye okunyumyako naye era tumubuze how would it be important to the community. Fenduka importance yeyo Katonda yasinga omanya kubanga already fusobola okusomesa kikyeri. Mu mwaka gwali gwa 2022 twa design nga bagita Golden Age Empowerment Association kibiina ky'abavubuka. Zentu designinga cannabis ne tujogere twagalo gati ne tunabikunyonyola aba katukuyitireko mu kiwandiiko kino. Waffe twa designing to the member of parliament katusaba government atongoze kye bayita medicinal and marijuana medicinal and economic what cannabis. Medicinal marijuana. Dife tukimanye enjaye ne yine ebitu bikola mu bulamu bw'omuntu. Government gitongoze naye abantu bakimanye where there is legalization there is legislation. Ewali otongoza babaawo okulungamya mu mateeka. Fene tugamba nedda let's move with cannabis. Era tu designing ekiwandiiko ebiseera byali ya right honorable member of parliament bali bamuyitaani Nsereko Kintu Musoke wa Kayima. Biri mwebiri tu designing ekiwandiiko tukitwalire tukitwalire parliament nga ffe tusaba government ejjemu marijuana emutongoze for medicinal. Nebwe betongoza medicinal egenda kuddayo ku bino bye tubadde ffe tutandikiddeko. This cannabis is good mu mbeera bweti. Ebirungo ebirimu egatta etya ku bantu. Ne tumujjukiza naye bwe tuba bajjogera tugenda kumala googera bwe tugamba bakwogera ku medicinal yo yetya original of marijuana. Tugenda kujjukiza waje yava. Kino sebyakye yagalire bino si bya laboratory yali mwanga wano kuvaddana domanyi bayita pre-neolithic period. Neolithic kwegaye period before kangambe before safety before safety livite ngaba tebanna concentrating kulima tebanna atandika kulunda tebanna atandika kuzimba yo yaliwo ng'erimibwa amanga ebintu ebyo ebirimibwa cash crops. Enjaga twogedde ku njaga kikaaki cannabis kati enjaga eri eyo mu nnimiro etayongerwamu kintu kyonna era we wabera interest yaffe ng'Abafirika. Kyenjagala abantu abamu basooke balowoozeeko omanyi leero nagambye nazze na notice enjayi kye bayita enjayi tugyogedde ku harvest yaayo naye bisinjayi bweba yakulimibwa bweba yakujjukirwa mu history yaayo genda onoonya abantu bayita ba Bushmen who are the earlier inhabitants of East Africa baali ba Bushmen bagikozesanga mu biseera ebikadde. The Khoisan earlier indigenous people of South Africa ne bagamba the indigenous Bantu people of Central Africa. You remember Bantu in East Africa? Bavawa mu Central Africa, you remember? Ne bagamba already it was associated with them twogera ku njaga kikaaki cannabis ekintu kye tugenda kikkaatiriza. Era ffe tusaba government sijji waffe abavubuka waliwo economic and medicinal what marijuana feye tuliko si opium twawule ebigambo bino si opium si cocaine tuli ku marijuana the so called cannabis the so called cannabis. Je tusaba government for instance amanya gaba mangi kati baba Afirika erya mbagitanga daga geganagamu getwa cannabis erinnyanga wono gamba indigenous name mwe mwava cannabis. Abamu gye bayita enjaga gye tuyita marijuana gye bayitanga daga heshishi hemp weed indica sativa banji amanga others gonna mannya gaayo. Twogera ku kikaaki ekyenjaga era interest ya cannabis nga tetunaba kweyongerayo mu maaso ine kizo kyoyinza obuuliza abatugoberera we tutambuddeko ku cannabis. Actually kyonna kugaba kansuire bakitegedde tetuli opium tetuli cocaine era nenkulaga actually wona ogenda nononyera n'abasinene enjaga kwega main sources of these types cocaine esinga kuva mu South America. Cocaine esinga mu South America. Colombia ikabaka waayo naddirwa muganda we Mexico ati we twabuliza wali kyaba kubya madulo nga waliyo Colombia bakabaka iyo ate eno gundi opium kabaka bamuyita myanyi mabama esingadde futuka mu Asia ate eyo yeno gye banywesa aba China. Very good eyo opium wo kati in different types morphine heroin simanyi eyo esinga kuva mu Asia
kati ate marijuana ne cannabis singa kuva mu Africa ati munange ekyo kirime kuvira ddala mulimu ebirime nga tebyajja because of propagation omanyi kyeta propagation kino ne kiri waliwo ebirime nga byo binasangwa nga tugaa they are from the source from the land of the sun kwegamba ku ttaka ly'omusana kiba kitegeeza kyavira ddala ku nsiuko kati cannabis is originated from the land of the sun cannabis oyo ye origin ye fa abakkiriza tukkiriza nti eri mu Africa ye origin ya cannabis. However nja kudda kukiche nkubuuza kiki kyobuuliza banna bakiraya ati nga tetuneeyongerayo cannabis yennyini tasobola kuba mu baguyita batya omusokoto ne cannabis kati ebintu ebyo munnaye byawukana ekyo tugenda kifunirako spiritual wawo tabatalina kukozesa bintu byonna neguba mwinga gwe mwoyo gwe noogeza ogunya otomera ettaka ne bwonyuma akatipa kamu otomera ettaka ne bwowunyamu muwunya afazaali webaka ennaku 3 naye wabaawo oli nga ne bwanywa agenda obuze muganda waffe Gerald Kiwa ne wanywa kuleti nga agirinnyeeko omusanga ali kukuba atambula bulungi yeeyagala same applies to bintu bino nga bulabye enjaga emmindi bamama baffe abanywa emmindi baganda baffe abanywa emmindi si buli omuntu alina onnyo emmindi waliwo agiteeka ku mumwa n'emusabula emwa gyonna n'egyokya same applies to njaga si buli omuntu bw'ateekako mbwa abaako ekyo kiri mu spiritual style nti ebintu bino birimu obulonde era kyekituzaayo nti bino ebitali byaffe byebikolere ebyonoona abaana naye tugambye opium ne cocaine naye ebyaffe ebiri ku nnansangwa bimanyi naani yabikozesanga kyetugenda otunya mu traditional mu ancient style abantu baabikozesanga batya kyetugamba bino byaffe ne mu bayibuli esobola okukubulya baabikozesanga batya nga bayibuli ekugamba anti kati guno gubanga muddo babikozesa batya twazzeeyo wali we twatandikidde ne tugamba mu Psalms yakugamba 104:14 I mean grass for service of animal and herb for the service of man. This one is classified among herb. Kireze yakozesebwanga obo kategedde geno Genesis 1:29 eri ekugamba nti buli muti gwonna buli kibala kyonna buli kirime kyonna ekiri ku nsi kuno nga kiyina ensigo kiyina ebikola n'emiti gyako naye nga kiyina ebibala nga kissa ebibala fruit kikirizibwa omuntu okuliibwa enjaye gye twogerako the cannabis eyina omuti eyina ebikola eyina ekibala ekirimu n'ensigo zaayo kitegeeza kikirizibwa okozesebwa even attributed from the Bible bino tubyogera kwongera kulaga tulina ebyaffe n'ebitali byaffe kyovula abachina balwana nayo kiki kye balwana nabyo kyekiri kye wagambye kyewabuza eno gye banywesa abaki opium kati mukujinywesa abachina opium yo yali yabulabe eri abachina laboratory eyetta community bagitisa community bagikolera mu laboratory kutta community bamba bugivugira awo abasiru babirawo nga abasiru abatamanya tebamanyi bantu baveeko that's why they influencing eyo era ekisimo olukuba iligo tebagikiriza ate jijjayo mu mateeka abantu bakukutojjigula nange wendaba n'abagitambuza nyinyi bagikukusa oyagala olaba bwekendera bagambe nti yabwe ekkirizibwa ogitunda boza wacha sigala tebakkiriza omunyo omutunda babeka bola abanywa sigala kati but neero open neero oli walingawo n'owokuko simanyi ow'amagendo ng'abantu bakukusosanga nalina paketi wano naye amwenywere sigala wamwe abantu bamuvaako bokka singa bagamba ensiga tutongoza kati Malawi simanyi Ghana ensi zatongoza cannabis gwoli bafane gwamini bayine gine emisango gyaffe gye tuyina kyenagambe whenever we legalize mwe tutongoza wabawo legislation naye bw'oba totongoza tuba mu kkukuta buli omu ajja afuna nga bw'afunye akole nga bw'ayagala naye bwe tutongoza ojja manya ne bwe nkafuna wano ate sikanywera wano ne bwe mba wakkagula nammala weza myaka bwe giti nange akatunda nkola bwe nti ti iligalite eno ereetera ekintu okuba ate nga kiri nga weekiri kikozesebwa n'obuseere nga kya buseere kuba kiba iligo kibaako monopoly ne singa kiba open n'akatale kakkako mune buli omu asuubula so kati lwaki nti yabbeeyi erimu iligalite tugenda ku level kyendala kati nze njagala tutunye twawudde okusooka twawudde ne baganda baffe twagala economic ne medical marijuana o cannabis tetuli mu opium tetuli mu cocaine laffe tusaba government opium ne cocaine waabo bongerere yo ddala opium cocaine babikolera mu laboratory ebyo biri mu laboratory development ngabe gabano goguna zine ngogunu zitegubamala ne bayogeramu bagukamula ne bongeramu ne gamba nono ku opium bwe bakimeze ensigo ezibate zinaba kwengera feed kugamba unripe seeds sibakamula
kati ze bakamula oyo mukyuzi ne batngwera ne bamudevelopinga kati tuga nti awo tetumuliiko kuba ate ono cannabis kwe tugende be munoga ne muwente yange ng'ebadde ennaku ezo erimu obulwadde egenda gaayo ennaku ezi ewone nti bwe naamukwata ne munyookeza kye bayita steaming manje bayita steaming okwenyokeza okweyoteza ogenda ofuluma nga ina ssenyiga wamukunkumudde dda bana ba covid tobajjukira so eno cannabis yeri recommended for human life era eno ekozesebwa without attachment strings attached tebiriiko kwekwasa so eno mu laboratory bagitwalayo nga egenda kukola ddagala era bagenda ogitusa nti tugenda kukamulamu ate tujjemu caliform tujjemu ate painkiller ye ekigitwazaayo ate kugijjamu kiri ekirungo kyayo kye tuyita THC tetrahydrocarbons kyekirungo ekiri mu cannabis THC kagamba bagira tetrahydrocarbons kigwa mu class of cannabinoids nga bwe ntwagambye sere n'emidde emirala ziba cannabinoids kati ekirungo ekyo ekiri nga wonoga omanyi what green plant ojo ekyo ekirungo ekibeera mu kiragala twasomanga chlorophyllu kati chlorophyllu wa cannabis yono THC tetrahydrocarbons nti oyo kiragala w'omululuuza gwoyenga n'omunywa kati kiragala wa cannabis yoli nti twagalamu kipainkiller caliform n'ebi bifaanana first and foremost okujjamu eddagala general okujjamu eddagala erijjanjaba naye ng'eryo balijjamu for other levels nti waliwo atagenda kuyenga kunywa kiri nenega waliwo n'ebikozesebwa nga noba tomututte mu laboratory gwe bw'oba omanyi omumuyenga muyenge awo ne fever simanyi malaria and others anxiety tugenda ziraba oyinza okuba n'ekibuzo ky'abakiraya nti tokirinaawo kitegeeza bw'oba onnyinyonnyose nabo baba bannyinyonnyose ku cannabis so yenjaga erimibwa ife gye twetaaga mu lusuku mu nnimiro era eri legalized for medicine ffe gye twetaaga era gye tusaba gavumenti ajjeyo mu kye tuyita narcotic drugs agitutongoleze wano gavumenti ye byonna yabizingira wamu zino narcotic drug n'agizingira mu n'agiterekayo nagamba gwalina license era asobola nga olina obusobozi genda osasule license ofune abasawo abakugu batuwe prescription engeri gyogenda ogikozesaamu bwe tukuwa obuyinza obusobola ogisokoolayo naye bwe kibasiire abo byonna mu byesonyiwe senakoti febe nedda gwe gavumenti gwalina otukwasaganya legislate kuba olabe tetwagala kusonga manaye gwe kyolina omumanya abantu bakozesa enjaga in different aspects bakuba gikuwumula abavubuka naye in different aspects abantu bagikozesa so tugenda kujja ku level soka tusomera abantu ebbalo gye twali tuwandiikidde omubaka esaba otutongoza genda ole tujja tuwa ku kiwandiiko kyaffe so kati marijuana is known as cannabis from the ancient name called Kenibosom tukyogeddeko erinnya ekkadde eryasooka and it is classified among cash crops yali emu ku cash crops era ne bwobuuza twagambye atugobera ngo olina Mr. Google mubuuze cash crops during abafuzi b'amatwale basajja bagyoga bagijjako during colonial times cash crops ezimu kuzaali cash crops ze baalimisanga awantu wano ku mpaka simanyi emmwanyi ku mpaka simanyi pamba n'enjaye mu African colonies yalimu abasajja bagirimisanga ku mpaka naye bamanyi omugaso gwayo fibers medicine bagikozesanga emmere bingi byekola omulandira omuti ebikola buli kimu kiyina eddagala buli kimu kiyina emmere ne bagijjako bwe bamala oyijjako ffe tetwakaayana babadde nga batufuga naye kyetusaba nti abamu tugenza tubitegeera now nga tuvudde ku ebyo byonna ffe tujja kukira amanya binamu tuyiseeyiseemu ne tugamba original of marijuana goloze enjayo eno yavaawa kati bo basikola bakugamba abasomi bagivumbula mu myaka gya 1500 bagisanga na China 1500 nga onoga 2000 bagisanga mu China eyo mu current China abagivumbula ba Spaniards abasomi abave Spain bo bagisanga mu Asia mu current China n'ebitundu ebirala mu Asia bo gye bagijja ate ne bagitwala mu South America ne bagijja mu South America ne bajjamusa mu North America olwongeye saasaana eyo cannabis gwe twogerako olwo ate Africa sigiwuliramu anti yeye nannyini ate nannyini basobola omujjayo nkugambye abasomi abasomi bagisanga mu China
Naye nga Abafrika bo bali bagikozesa. Naweri kuba twagambye yakozesebwanga mu kye tuyise pre-Neolithic period nga nammwe temunnategeera. Jukira the other way around, ojukira nimi Garden of Eden. Ebirime ebimu byali mu Garden of Eden. It is believed to be among the trees in the Garden of Eden. Ngono gali ebimu ku birime ebyali nga mu garden. Tiza mu creation yalimu. Enjaga. And what is the land of creation? Africa. Very good. What the Garden of Eden yali wano. Si wechi. Very good. Ndiyo yalimu. Kati bana abafula mbu basomi tulina owandika basikola bo batandika gitegerera mu Asia. Je bajijja ne bagisaasanya eri ewaabwe towuliddeko Africa kuba yaliwo wano. Oba tukwatagana. So kati kitegeeza ki ti origin yaayo fe tukkirize naye abasomi bo bagisooka giraba mu Asia. Bwe tuvaawo aka period twajogeddeko nti basooka ogiraba mu biseera fe tukkiriza yaliwo mu biseera nga ne rivite tennaba kutereera abantu batandise kwami kutegeera during times of civilization. Tugende kiyita biblical attribute. Biblical attribute kiba kitegeeza Bayibuli eyogera attribute kunjaga. Ono kanabi era wamma twabivuddeko ebya opium ne muganda. Si opium. Ebyo twabijjemu mu kibalo. Ne tujja mu kye tuyita interest yaffe twagaye interest yaffe eri mu cannabis. Ne tugamba mu cannabis oli mu origin mweri. Bo wasikola bagirabe naye mu origin wane waffe weeri. Ne tujja tugayo Bible ejogerako. Kati ze wegamba from the point of view the spiritual. The spirit, the Bible tells the spiritual benefits of the cannabis on individual, communities and the universe. By the order katwanja tugenda okukola naawe ng'oli eyo olaba program twakkirizganyiza funa Mr. Google manyi mubuuza Google omubuuze Bible verses on cannabis. Bible verses on cannabis. Very good. Ali mu kutulaba Bible verses on cannabis. Nga tebannazikuleetera zikankuweeka ezimu ezinakwanguyira. Kyetugamba Genesis 1:29. Gojibikula. Genesis emu mpaka kwa 29. Mpaka emu 29. Emu. Kwegamba nogamba verse 1 chapter 29. Kwegayebera 1:29. Genesis kennakuonyeeko wali nti yakugamba buli kirime ekiri ku dunia kuno nga kiyina ensigo. Kebera Bayibuli kirera gwe cannabis lwaki omujjamu kuba agwa mwezo classification naye kugamba Psalms 104:14 kira chapter 104 verse 14 kijjo kukkaatiriza nti nabawa grass for the service of animal nenkuwa herb for the service of man nenkubuuza if cannabis is classified under herb omujjamu otya. So Bayibuli ndozesigade era ozirabe ezigadde kitegeeza gwe weyambe obuuze bajja kunga tetulika mukayana naawe kitegeeza Bible attribute tugenda kutta abantu even Jesus used cannabis. Mubufuze linda mu lugano lwangu ne Jesus yeyambisa ku njaga. Ne Yesu kigambibwa yakozesa ku njaga. According to musajja bamita Chris Bennett atuzeyo mu abasoma. Kati atono musomesa munoonyereza era yatuuka alina bye yanoonyereza n'alyoka gamba ono an author researcher of intersection of cannabis and religion. Munoonyereza ne muwandiisi ku nkwatagana ya eddiini ne cannabis. N'alyoka akugamba and a professor of classical mythology explains how Jesus was associated to what? To the cannabis, with the cannabis oil, among others, for miraculous aspects. Even Jesus did what? Used the cannabis. Is it one kyange nkyesiga? When I was all call research, we have kusomera nze nkyesiga. So even this man was associated with the cannabis. Tetugamba mbu yakuumulanga enjaga. Twawule enjawulo. Mpuliramu oil. Very kyenagambye era tugenda kutumya actually let's just proceed nti mulimu nebira kati ngojeko ekya Jesus kino tugenda kulaba products ezivamu cannabis ojotege ne jajjo oli atajinywa atajiyenga nakola muliri eddagala product nali oli naawona nega even medicine even this one associates with cannabis. So abade bakayina nti Jesus tajikosa nti ajinywa. Ate we never know. Omanyi otya kola ya maaso ge Eva gabanga bwe gatyo nga naye mu nga ine kiviri kiri. Bwe Jesus owaddala wamulabako. Ate nze namulabako. Jesus owaddala ze ifana nyime nabirako yali muddugavu.
Leka naawe. Tokiraba. Wamaze ndaba. Bwe muli kono. Nedda kakubuuze. Okkiriza nti Yesu yali muzungu. Nante kusinzira ku bye tulaba kati. Nedda kati ova ngamba gokkiriza nti Yesu yali muzungu. Nzikiriza. Gokkiriza ne munenzezikazi Yesu yali muddugavu. Era ne portrait za Yesu eza black ebyaddala simula amalala. Nazirabako. Yadda ng'ekineki omanyi kyali ng'ebyaddala yali muddugavu. Nga tujjeeko ebyo tulimba mu nsi. What am I trying to say? Tetugamba nti oba yagikozesa mu mbeera bweti. Naye okusinziira ku basajja abaatuukaayo ne balingizaayo basobola okukujulira nti ebyaddala kibanda oyo yakozesanga ensonga za cannabis. Oba ate tumulekere ekitiibwa kye. Mulimu ne bemmanya abakulembeze abasumba abakine nga bakozesa cannabis oyo for ritual issues. Ng'emyoyo gyabwe gisitula n'ogikozesa cannabis ono yakola. Tweyongereyo tuze ku traditional stroke culture attributes be bano banaba culturalist bannabyabuwangwa ba traditionist naga cannabis has always served tetubimazeeyo naye tumulekeddeyo ka room akole naye research bwe aleme kulowooza mbu tugenda ng'omusomesa bw'anaako n'akuwayo ka homework asibwe kiri naye mbu homework oyinza nnyo okuwa n'akanamba akatakwatagana naki nabyasomeseza naye ng'akulinga gaana nawe bwakukwononya so kati kiriza enzode ojja kuliwindinga olabe ebirala then ne tujja ku marijuana has standard formula yotwajogeddeko nti erina carbons 21 carbons erina 30 hydrogens ne 2 oxygens oba water marijuana the marijuana the cannabis ye formula yayo erina carbons hydrogen ne oxygens C21 H30 ne O2 ye formula kirungo kiri kye tugambye ekisangibwa mu njaa wagambye bano bo balina formula ki kati ate abo ngenda kukuleetera cocaine yayina alkali yalimuzi alkalaini cocaine naye olwokuba interest yasoose wanaleese marijuana okusooka nti ne content erimu omubiri mulungi carbons nungi fo mubiri ate hydrogen kigobaita kitondeka amazzi kwegamba that gas akwato amazzi about oxygen kyetugamba nti ne bwoyenga obuyenzi n'omunywa ne bw'oteeka ne weesteaminga awona because byonna ebirimu they are important to the human body naye twakwogereko nti zigwamuze tuyita cannabinoids nga class of cannabis nga class of animal nga twayogedde ku cow family ebiri eno mu plants netugamba waliwo class of cannabinoids mwe mugwono omusajja ayina THC tetwa hydrocarbons ebisigadde busimanyi compounds ezirimu the amino acid the lactones kwegamba ebyo kyetugana nawe ujja kwongera okukola research nga ate webuuza kuba kugu bakunnyonnyole oba nnyonnyole tife tukimanyi n'endabika yalwo lwakuba twakuba mu black and white n'endabika oluusi ematalinga n'endabika nti bw'olaba otunya omuti gwa cannabis gwawukana ku gwa cocaine gwawukana ku gwa opatrio oguvaako opium nti bw'ona otunya ogwa cocaine kiba guliko ebinazi bw'ona otunya ogwa opium buubuno buba busigo bwe twagambye ensigo naye bw'ona otunya ate ogwa marijuana kiba kiti ekikulaawo nga n'obukola bwabujjako netukigaza ekibala kyakwo so kiki kyetugezaako okugamba nti we recommend people to use cannabis mu mbeera eriko okwebuuza okuva omusawo omukugu kyokka ate ne tusaba gavumenti nti as time goes on musokooleeyo n'omusajja cannabis yekka asooka ajje for its importance in medicinal and economic importances era ffe netugamba but the monetary value of cannabis stretches from the family unity to the involved parties at the stages of production nti cannabis okumufunamu n'omuntu sekinnomona mulimu asobola okufuna nabo nno baba batambuza oba ddwaliro buli muntu eyeegatta ku product ya bajja funa kwa olwo n'agenda otunda nga atunda eddagala nga talima naye atunda ddagala waliwo agenda otunda nga kapiso naye nga ffena tulina ekigendererwa ekiri legislated by the government bwe tusaba legalization temugamba nti mulimu legislation
ng'ekigere kye tugoba kirina etteeka erikikola ki erikirambika era bwe tujja kumanya nti nze ebbaga ne mbasobola okukwata omuti gwa kanabisi nga ngwina ewange ate sobola gukolamu ddagala kuba obusobozi sibulina ate nkimanyi nti waliyo dokita atuyine no dokita waffe muyita senfuka owa covidex oyo ye oba ni erinnya lye ndyerabire naye dokita waffe senfuka tukimanyi nti ate ye asobola okukwata kino ekiti bbaga kyayina ye n'akikolamu ate liri etugambye tegeza gwe bw'olima oli akugulako very good senfuka ye n'alikolamu eddagala kanate bamala okukola eddagala gwe owa laboratory owa bagita pharmacy n'ojjogula naye nga lyogula ate medical store oba national health whatever atudde ne senfuka ne bannyonnyola enkozesa yaalyo nze nendigula nembeera mu ggwanga nga ndi mulamu nga jjajja gundi yalima omutambuza n'atambuza transporter akuŋŋaanya n'akuŋŋaanya senfuka n'akolamu eddagala gwe n'olitunda nange nendigula community nebannamu kyeza economical and medical tufuna mu marijuana unlike era ntera okugamba abantu unlike a cocaine that contains alkaloids alimu zi alkaline ezeetaaga osooka atera okukwatirira mu laboratory bw'omala gagikozesa yo otulika ezito era batwala mulabo ne bakola ebyabwe naye no cocaine marijuana ye kirala fe tusabira mu government tusaba era ensonga lwaki tufa muntu atuse ku level ekola ekiwandiiko nga community temwakituusa yewe omukulembeze twakituusa nga gino giba mikono gye mwali mulina oteekako tulina onnoonya emikono bwe tumala onnoonya emikono tulina okkiwa abantu ndabamu n'obujeeke wano eno gye bayita save tool tetugenda kujjawo actually nayo sokompeeko ne save tukigamba mwali mukoze ekiwandiiko nti save tool egenda okusaba nga tujja tuzigaba number 1 do you use marijuana or cannabis in any way yes oba no odde kibuuze otiikingako in any way kiza noli aginaaba akkiriza naji mu ngeri yonna number 2 do most people use cannabis in your community erotikinga yes oba no toweekubiira tosanyusa nze yakoze save tool oyogera kiri ku ground ne tugamba if yes what is the estimated number of people using marijuana in your community 0% yoli yatugambye no nagamba yes beba yes 25 57 over 100 then what is the community attitude towards the use of marijuana you yo community kitwala etya nolyoka otugamba mean tebafaayo nnyo notuga at least kale bage nogamba hai baba nokuba bakuba kweka gwe state yo community ogiraba otya netuguba do you know any good product of marijuana yes oba no do you know any bad things of marijuana in your community kati eno sabe mwali mujuwa ani bana bageto bashi aba nawe mwakola kitegeeza mwakola nyingi nga tuzigabira abantu bonna ne bwabeera kyama ne bwaba kiraje ne bwaba munaddi ne bwaba pasta kati ebyabikola oluvannyuma lw'okuyisa mu kiwandiiko kino amaaso y'okusinziira bwalaba mu society bwalaba mu community kino ekiwandiiko yeta kiraba nako yes mu mwaka nokokka netumuga tulina ensonga ya marijuana twagala kumanya attitude y'abantu ku njayi ne save tuluwezi nga gama mu jimpi nga tuga yino netukwadde omwezi mulamba si yakupapira mbutuulaawo kati baga then bwe tuva ku save tool katukamaleyo batukkirize bwe tumala save tool ekiwandiiko kino kigenda eri bekikwatako kopi naye nga kyasoose kiyise wa mubaka wa palamenti owaffe abakidizayininze ne tukiweereza right honorable MP owaffe yasoose honorable prime minister afunako badiso bagiso b'ebitundu gye muva ne ba OC ba division kati mulimu operation wealth creation nadis kuba bino birimu obulimi ne sente then mulimu minister of agriculture tuka birimu obulimi mulimu ngojeko baradisi minister of health birimu obulamu medicino then mujja balada narcotic department eriyo ebiragalagala mu Uganda police balina narcotic department kitongole ky'ebiragalagala police ye kirwaninga okay era ye enforcing amateeka gaakyo then ne tujja bani abalala ba right honorable leader of opposition abeerako yenna by that time twaina
His Excellency Owageto yali Bugembe Joe President yali recommending by that he had to get a copy because it was comprised of abantu abamu abava mu secretary then tujja tugamba ne ba mayor ba municipality ne ezenjawulo batawuni kiraksi kyo kiraga interest je tulina fenga community mu marijuana. Okay, waliwo abuuza ekibuuzo kati nze njagala ntandika ebibuuzo ebyange. Enjaga enegaggawaza abantu ndowooza ye cocaine ne opium nedda ngaba Pablo Escobar. Kati very good question. But drug cartel wasinga dealingira mu cocaine na opium. Kati gwe bayita drug cartel adiringira mu cocaine na opium. Ya abasinga. Wona abadwali naba kugamba no twagala bayita aba drug lwasonga marijuana cannabis tujijja mu drugs. Na yate cocaine opium tubira ka mu drugs. Kekibayisa aba drug cartel. Bo badiringira mu opium na cocaine ba drug cartel. Cartel kiba kibinja ekinene ekikola emirimu ejenjawulo mo especially kwega biggest part percentage of ngajize bazize misango. Ye kutuma cartel kaba ka group network y'abantu abakola emisango no labike gisinga de girabika. Kati baga ba drug cartel ba arms deal ba arms cartel kiza batambuza mamundu. Kati abasinga obungi abo uli abalwana abagagga bena bo badiringira mu cocaine na opium beba cartel abasinga bitula ba drug cartel. So Pablo Escobar abagaggawalira mu njaga bagaggalira mu cocaine na opium nayo okusinga baba aba South America boya ya cocaine okusinga cocaine plus one opium yesinga kuva mu Asia nga wetwagambye singa gaggawaza abagenda abanamaje bali ebama myanyi meyo bebasinga kigaggawa mu birabye yo wansi Vietnam singa peyo munda mu Asia bo basinga kola neba katero basinga nga wogambye cocaine na opium ba drug cartel wasinga ofunira sente empya n'enkadde kyokate dealing zisinga mu marijuana oba cannabis ziri legal by the government zisinga zonna ziri mano okusubula marijuana because it's for medicine. Neba drug cartel abasinga bali wano kuba it is illegal to some governments tebajagala. Kati abasinga ojigula bebagagga abasinga ojigula cocaine na cocaine bebagagga babifeekera bagagga aba owninga waliwo abantu abalina ebifo ebikola negative kakatuzite data si yonna abalina zikirabu ezenjawulo ezefula ezakabi abalina zi street zibefula nti zaabwe abasajja basinga oddiringira abagagga b'omunsi basinga oddiringiramu enjaga be bannannyira bakateera nga twayogera ku DEA Drug Enforcement Agency yemu kukozesa bakateero bano okusupplying enjaye yaabwe Drug Enforcement Agency esobola okukozesa bakateero esobola buli ekozesa bakateero bano bakole supplying enjaye yaabwe ate ng'erwanyisa njaye balina nnoonya ssente ezikola operations ebweru wa America kuba America tekyabawa ssente kuva mu ggwanga ye yabawa omulimu CIA ekwatagana na DEA tunoonya ssente era enjaye eyo ekoze kinene osula zi governments ez'enjawulo nga America gyekozesa okusingira ddala opium ne cocaine ate ng'egiyisamu abo abagagga ne bagireta ne bagitusiza mu Europe n'esaasaana mu kirabu mu Europe. Kati mwebera yaki kufunamu ssente badde tugeze basula eri government gye baagala ossuula kuba ginoonyaamu ssente kwa operations zaabwe mu bufunze Drug Enforcement Agency DEA terwanyisa biragala bwegamba erwanyisa abali mbiragalagala abatagikolera abatali wamu mulayini nabo berwanyisa DEA erwanyisa abo bonna ba drug cartel abatagikolera berwanyisa naye yeriwo kunoonya ssente kuva mu njaga kutuukiriza operations za America ebweru wa America. So enyiga bambega mawanga agenjawulo bakatero kyabasinga okuba n'enjaga very good era bonna ebayina ne beetayina ebajjawo bujja yesinzo siga bakatero mu nsi yonna n'otambuza enjaga katero mu Europe basinga ebayinako connection bw'ogaana ekutulisa yenna nnyini kwegamba network esinga DEA Drug Enforcement Agency ya America nate nga bagamba nti tebalwanyisiza njaga bitooke byebigwa tebalwanyisiza bakatero batali nabo bitooke byebigwa balwanyisa batali nabo mu bufunze batali nabo nakubuza kye kyabakwasa madulu lwaki bageze kutwogedde Colombia esinga ogitunda n'ogirima mu nsi so kati mu Colombia erinayo bakyali baayo ne bulabalatole obwenjawulo ogenda mu Colombia nga obulabalatole bwafuuka bw'amaka ojo bagamba mbu China buli amaka gasinga babufuna bufakitole olwokuba yayiga okukola obusimu ye talina zigenda n'atandika kukolera wako osanga bakolera ebintu kati ye Colombia n'amaka agamu bwafuuka bufakitole bwa cocaine
obubirabira wano bu laboratory emmundu ziringa bijanjalo zikuuma cocaine Colombia awo lwaki bakimako madulu DEA interest yayo eri mu bali aba Colombia amadulu tobiriiko kwegatoli waffe ng'otema so ba Pablo Escobar tebali na Drug Enforcement Agency baagaano kolera DEA ne banoonya ate obuzibu bwa Pablo bwe yakola Pablo yagamba bakolo bannansi ba Colombia mu nnonde sasula amabanja ge babanja Colombia kirekezo omusajja agenda kubagoba mmwe kyokka bw'amarufuka president nga already yali drug cartel ng'omusuubira kukola kutongoza njaga mu nsi ye kirekezo ato kyamukwatako kuba ekkirizibwa mu nsi ye aba agenda bafuukira ekizibu baba alina okunyiga ate ogwo guba mulandira abasize waliwo n'abalaba wama naffe Panama naffe Mexico naffe Ecuador obusawo buli abutandika okumera ndi yali katera aganyo bakolera n'atandika wakati ate ye kyeyatuuka ku level yatandika no stretching beyond Colombia ngaina abasajja kuba Fala yali alina n'ennyonyi ezireeta enjaga mu Europe mu America nga Fala aleeta yenjaga ng'alina network ezitambuza worldwide Escobar kati bwafuuka president w'enseemu omugambe biki the solution was tatukolera ate afuuke ne bamugjawo bafuna emmandu somanyi kyali yeesimbawo manyi musiru naawulyamu abamu ku beesimbyewo agenda linnya ennyonyi alina gy'alaga n'abagamba mumutte Bafala baatega ennyonyi bomu ku nnyonyi kyokka ate bwe yalaga n'atalinnya nnyonyi ate ennyonyi netta abantu ab'obwereere ati yali mmanduso y'abali naye nga mu ntandiko eno yali aganye bakolya nga tebamwetaaga ng'alina ku mani hunt nga bamuyiga kuba tabako naye abasigadde eri kyapu naye yamala ava ku ndagaano ennaku ezo baamuluma ne mutabani alina mutabani ndoza ovidiyo naye baabaluma akabinja ka eri kyapu baakayitanga ani banne enja kajjuka bajja katujjukiza nako baakayiwa kuba baagaano bakole bakayita ndoza medalini basooka bakolera ne bamaana ne bava ku ndagaano abo abaana baabasuubiza bingi nga bali wansi w'Escobar bali wansi w'Escobar eri kyapu yali mutabani baali batabani b'Escobar obubinja bungi obwabalukawo oluvannyuma lw'okuyuwa Escobar my friend obwabakate nze nali nzitira Escobar bwe batta Escobar nsuubira nze okuwanika nga naye amera amampaati ng'agenda akola akabinja nze nali finance wa Escobar bw'agenda nsuubira kukola ki nze nali nkuuma factory y'egindi nze nali nkuuma simanyi laboratory obubinja bweyonge era olwo yakyogera agamba okutta Escobar was not the solution okumalawo obuyaga kyekiringa okutta Gaddafi was not the solution for ebizibu byaki bya Libya buli muntu yali yewulira amaanyi mu gavumenti ya Gaddafi bwe obubinja bw'owulira obw'Amerika gwe Uganda botta Museveni is the solution for Uganda's problem buli kabinja akewulira amaanyi mu gavumenti ya Museveni kaba kagenda mmeruka kyekiri ku badruga katero okutta druga leader katero leader si a solution bw'omutulisiza bweppa olina omumanyono katero mugina yate abaana ababyo singa ye okimanyi katero asoga oyo mumutte abaana batandika kutta bussi nga bamuwa bulipodi mzee oli twamusse nze ojjukira n'oli twamusse kati ye mumutta abo abaana busubira bagenda kukola ki baba babi nnyo obubinja bwameruka bulaze Colombia nga basse Escobar ne kakati nakati obulina n'amaanyi n'okusinga gavumenti ya Colombia eyo gy'olaba kuba abayaga abo bala obubinja bw'abayaga businga gavumenti amaanyi waliwo ebitundu amagye ga gavumenti gye gatatuuka Colombia nga polisi yabivaako ng'akabinja kali eyo n'aba n'ekyalo ng'abantu beeyagalira beesambira nga n'amasomero gaabwe eyo Colombia eyo gy'olaba basajja nga beggalira mu kibira eyo nga ne gavumenti ga wishaalo bakoma kutujja naye nga tebasobola kugamba tunuuzaayo abasajja beeyo ng'era okukola operation bagayita mawanga magate Mexico mujje mutuwerekereko wamma mu ab'egindi kati America mujje ne basooka bakola ya operation ekulembeddwa simanyi gavumenti ya Colombia Nigeria simanyi ly'omukago simanyi biki nga olwo bano balina gwe banoonya naye mbu gavumenti ekeere waliwo obubinja bwetali lusonga namu nga bo bwekolera byabwo naye nga obwonna obusinga bwayongera ku America okuvannyuma lw'otulisa omusajja Escobar from there ne batandika okutongoza ebikwekweta America DEA netongoza ebikwekweta nti buli katero yenna ng'ali mu South America nga tali ku lisi ya DEA kapuuti eyo Drug Enforcement Agency yegamba ye yayise ekiwandiiko buli katero yenna ali mu South America naye nga ku lisi yaffe betukolagana nabo taliiko alina kuttibwa musoke munoonye very good
ne batandika government zibayamba keze akano kaganyi muje mu mwekwatire mu America yazze simanye nonyo omuyaga gundi mugende Colombia musukumtereze gwanga lye bayita Colombia bafa nawe nanti aba bayaga obamanyi America mnaye kabejjawe nsate basobola ofana ye ati babanga ule kabejjageneyo kale bakubamu ebikompola ne bafa nawe gwanga abagenze diwe kyonna kigamba abantu koloza muri mwezi tekireko kulumba Irani gwanga bagenda diwa toso amalaga agenda yo bwoti akasajja kabi kekweke yo juga Somalia bwe yabalemerera falaidi ye yambula uniform nagasajje mujeko uniform mugende mbere ngosanga nakubenga tokumbe soja batu kokwate mundu nga toyawula soja na atali mundu nekaba e Colombia abayaga betambya ngaba basajja be Colombia blaza ate bochirala. So the logic is DEA a single bikola yo tetusobola jikweka. So mukutandika twayogedde kweno opium nongamba nti bagitwalako ne China etabangule eggwanga lya China so waliwo aim yo kutwala enjaga eno naddala egwa mu narcotic okusanyawo amawanga okubafuula nga tugenda tukyankalanya eggwanga eryo tubafule bakazole twogera ku China mu 1950 mwemeka naye ne current time gye tulimu kati genda olabe kye bakoze South Africa aye njage South Africa abaana bafa bempiso wanusa bu ice betesa basajja bagiyiwa genonya abaana be South Africa ozabana babirimu bagireta nga aim ya kucyankalanya kitundu kutta community specifically omwana we South Africa talina kulowooza ku byabugagga biri mu ggwanga talina kulowooza kiddaka alina kubeera mukubwa bukubwa toyina kulowooza nekka tebakulekerera ey'amaliwana bakuletera yaabwe ya laboratory bagiye South Africa kutta community baali bagiyingize Kenya obani yagirwanyise Kenya awe ne Kenya abasajja baali bazzoyiwe Kenya awe ewa Kagame yabakuba embooko tobasangayo bya kisiru waye ne maliwana yabagamba ano yonze nino mulaba nomusi yambuka nkasiye Rwanda omunnyonnyola oboli sukata ate gwo tulifalinga ku China ne already South Africa kiri bubi bo bata community ndi community abantu ba community baberenga kibalowooza kati ate baba kendereza ne cocaine South Africa teri nnyo cocaine wasingayo products za opium zeziriyo heroin bu morphine simanyi bujo ice bekube mpiso banuseri emarayo bagita sedaine ndowooza bayina ebika nenga byonna product ya opium kali batadde South Africa chebekola wane Uganda bo twagigalira nawudde mpulubujju mwezi waliwo abaana abaleta ice mu Uganda sinnamanya baana nawudde naye mwali nga bamuyingiza nga bamuyingiza nenga bavumu nnyo si bavumu wanga oli yebuuza aba agenti b'abasajja amuyisa bulungi ku kisaawe ba agenti ba ate usitaba na wakisaawe baba kukuta jula Uganda tulina enkuba makubo manja akutaka wasotuki batukira everywhere koloza avemala batukira Ntebe onsalo era ayitamu mu Kujinja road atukira Kampala ne bwaviramu eggayaza nadde bwayise wano mu kuyingira ensi tebasobola kubeera nga basobola okufeffetta motoka eyingira eyina biki n'ebirala ati olina omanya kati ntambuza y'ebyo ebintu teringa tulera baleeta tulera ya opium oba ya heroin yoli asobola okuba nga alina package eyenkana simu kituufu naye nga package eyenkana essimu asobola n'ogikukulira mu manyuma waliwo abamu mbu be basala ne bamuteekamu n'atuuka naye maali bukapiso ne bapakira nga gola bamakene bapakira bukapiso ne bamala obupanga ne banoonya bano bamibiri giika ne bamuwaata ne bamubawo eddagala ne bapangamu bukapi ne bazzaawo ne basiire alyokaako batuuka walinga yenna kyekyo n'omusajja ke bakumanya bakunaabulaye kumbe alina emaali bafala n'abakazi abo abeekolakolako sanga taddeko kiwiigi kumbe bamutuninze muli amabeere nga gaagwa kumbe obuleega batu n'abayitako ng'obugata ali mu hayihirundi mbugakondo kumbe atambuza maali bamugamba otuse maali eyo obugagga oba obumazi billions of money mu za Uganda ne bakuwayo omutwalo ogwa $. Uganda odda n'obavuma million 3 mukaga mpitirivu anti eyo luutu bw'otuuseeyo osobola okudda onoona emaali endala wategedde ne China yo yakambwala ku kibayita ebiragalagala China kalabba bakukwatira naye nga tutegedde ebiragalagala China bitulwana nabyo opium narcotic drugs fene tugamba amanga na narcotics tukiza cannabis talini
kati narcotic mwe muli cocaine ne opium n'abalala betugambye kitegeeza China yalwana n'eziri narcotic items kalaba bakwata ngo yingira naye bakubirawo sina kuyingira ne bakusanga okalina kireza mwe mu bukukusa mu bufunze China yalozaako ku bibwabyo nyonyonyonyere manje kitegeeza abantu banywese yenjayi omuntu osobola okwefumita akaiso n'abira okumala essaawa mukaaga nga tannavaawo ngali bwati asobola okwerunga n'agenda yeebaka n'amala ennaku 3 nga tabiriimu azuuka kulya kuddawo kupwakyokka lwazuuka n'abaako kapoliisi oba asiizaamu akasado oba kasigala oba nayiwayo ekyenge n'addawo bumanyi obalookinga banaalookinga ng'ali awo olyo bayita encwi nabubanga buwunga babufuwafu fe tugiyita ncwi naye era laboratory made fala bwagifuwafu mwenna abali awo wenna ebakwata kati waliwo oli abuuza nti enjaga eno naddala zino zi cocaine ne opium za bbeeyi nga bw'okiwulira ya bbeeyi nnyo kuba birimu illegality ebikkirizibwa naga ekintu ekiriko illegality kibamu lu monopoly kati n'entunda yakyeba ya bbeeyi osanga katubwe kati nga bakatunda emitwalo 2 egya $. badde manyi eyo egya $. N'osanga akantu akatenkana lwala lwa bbaaga luno nga tekenkana lwala naye nga ka $5 ekya $. ekya Uganda ngamba wane Uganda ate ng'okafuna onaayita mu masimu mangi wategedde ani ajagala naye ekibuzo ne kiba nti gwe mwana gwa yeevudde $5 onyweka n'akantu bwe kati okola mulimu ki kwegaba bingi ebittakome yalaba waza kkanywa bwine kiggwa kumbe ne ssente ez'okozesa akakantu ka bbeeyi nyo bera ozijjawa oba ozijjawa obubbi bweyongera obuzibu emisango bweyongera eyo mbi kokeina ne muganda wabwe opium kati kitegeeza gana amabala gano getutwalanga tundibweyo mabala sikuba budanke nti emaali bwe boyagala emaali bweti olina kutegeraawo aga amabala mwegalero boyo lebaga bagene ebbala twawudde waliyo kino kati batandika kubina ebya sishe ebyabuli mulimu abagagga kati nalaba omugagga ono yafiira mu Amerika yenga bibira bye yali akola biragalagala leto kasaba munyo nagenda mukomera ne yettirayo Jeff Epstein ato yalimbega wa Mossad kwa kumunyiga mangu nedda yalimbega wa Mossad nga alina kukwata government era bannange nga alina okukwata bonna abanene b'omu Europe abateeke mu ddate baganye okuyamba Israel ne bakatamba ate Epstein si yeyesse Israel ye yamusse yafiira mukomera obadde ki bw'otuukanga nga bagagiwunye kaakana akakerenda kabambuli nnyo oyo agent wegiwunyira nolaba nti wakyali escape route wette gavumenti yebeebiri oyo Epstein abadde mpega wa Mossad ng'alina ku draginga bolo nalabye omulangira wa Bungereza Trump namwene ng'ali mu kusaakinga musajja munne Clinton minisita Bungereza ndaba naye ayinza okugenda byebiri bagamba mbu Israel simanyi ba Zionist group yefuga America tebabavuga kuba balina amaanyi babavuga lwebyo Israel esosinzira mu Israel nefuga America ati kyetugamba simanyi ngamba simanyi naye lwebyo kati ani atagenda kukola Trump bagenda kubira Trump ogenda atya yiba kyamuleseeyo banti tewonaba okalumika Trump bamulinda bamugamba kati balazeeyo katini ng'ali ne Clinton kyokka teri bakuba Clinton bamwabya kati Trump olina okukkiriza okola eby'Abayisirayiri oba si ekyo nawe Trump ng'ovaawo kuba ye America bweneeswa nawudde baategese impeachment oba whatever ebyomujjamu gundi ekyowunyisa abademokrati baawangula Republican n'abamu ku ba Republican beegasse ku bademokrati baagala ku impeachinga Trump so ebikolwa bya Jeff Epstein ebya Epstein tebikoma mu America mukka mwe yabikoleranga it was a strategy yakyala n'anoonya ne ku poti yabadde alina ku bonna banene kati okumanya omusajja oyo muzibu ayina n'akagoye akaddugavu nga baakasala ku lugoye olugoye oluddugavu olubikakkaaba fala ayina akagoye nga baakajja ku luzimu ku ngoye ezibikakkaaba okutunulya lisiti y'abantu nga n'omulangira w'e Saudi Arabia yaliko ne Jeff Epstein gwe kyoyina omumanya omanyi nti agenda yiwa gavumenti nyingi naye b'Ebungereza bo bakankana bayina kukola Israel kati byebagamba ne bagamba Palestine tugirye bagenda kukkiriza balye Palestine
ne America teyakitegeera CIA FBI bani tebakitegeera kati ate CIA abakulembera CIA already ba Zionists Abaisraeli bwali ya system ya Europe na America ne atenga bwe butono nga busajja nnyo bwe butono naye ate bwagirya munda bwagiyingiramu kifana kyakwata kyali kyava Israeli ne kikwata Trump kumene gamba this is the new Zionist man we have is a real Jew ogamba real Jew for Bafi real Jew for bikolwa bwagana Trump ayinza obigana obikola ese ni musajja wa Mossad naye abadde mugagga nnyo wategedde ng'omugagga yabujjawo obwo ngurumudi nawudde ono omusauza n'omuzungu era Malema gwe yabadde alina akakiiko kakulembera musa mu parliament ya South Africa nawudde Malema alina gwe yabadde akuttamata ebino ebya parliament audible questioning nga mwana eggwe wakolako mu intelligence agency mu Bulaya nti mu America nti mwe namugana yo oli investor ina sente nyingi wali okozeko emirimu gyonna ng'ovudde mu intelligence nti mirimu kintu sino nti your business that would be my business kwa sente zoyina nyingi okubanga wava mu intelligence n'oba ng'olina zino sente business gyo nti neola sente ne investing mu property amagoba n'enziramu ne investing that's how property development works n'engamba Julius Malema Sabula Julius Malema Ju Beba tionti noyo ese bagaggawaza kuba ina project yenene mansion ziri kuba yo project mu Europe nga ina ziri nga government ya Israeli teri kwata ko mu America buli gwe yali naye Oprah Winfrey naye namulabye nga naye kwali Oprah Winfrey yagulawo simanyi babies home mu South Africa munamawulire ngerabirira abaana abawala nenga abaana abamu babula abala bekola ebinanka bagenda omuzango omu abadde batwala we Brazil kyokanga kyaliwa Jeff Epstein nga Oprah Winfrey yamukyaza nakone ku event ze kati Jeff buli gwe yaliko naye ali ku hit list okujjako nga tewatuukayo olina ganzi guzone eva wala nebuli yagenda ekifaananyi ne kikulya omusajja ye kenyini yakwatanga n'essimu n'ezikamera ng'agenda abeekubira engeri gye yali ku mulimu very good ne Mossad ate ng'ebeera ya bulabe nnyo anti munaye irabanga kati esinzeko obukugu ku CIA kuba CIA ne MI6 gye mbadde ntenda Mossad yekulembera America si byamaanyi bya bwongo eyo Mossad America twagamba America eyiwa Europe nditaiteeri nyolooza America yeyiwa Europe yagaana okugenda Israeli ekituufu efiira mu Ukraine ne bufulumyayo America mu Europe kati afaane nawude n'owe Germany ng'akuba emmeeza oba mita Ben Watt president wa Germany ng'ogyeko chancellor waliwo president kituufu yagambye America okujja okukuuma Europe si yali option yayina kuyamba ku Europe naye kati essaawa zino bwagendedde laba bye tulimu nakitwakyogerako nti America eri mukugoza America nga America yekikola waliwo kano akali mabega wa America akakulinako date yenna nti gwe bw'otakola kino owedde bino ngenda biti Andrew yadduse n'ayingira olubiri wanyi alina olubiri lwe ne yeggalira kati akyali ku diplomatic immunity ye teri amujja mu lubiri ekifaananyi kufuluma ng'aliko n'omugagga very good ate nekyokubako n'omugagga oba oli abakale omanyi nga bali ku bwana obuto obwana nga bukaaba musanvu nga ne bubbebi myaka 3 nebbo nga banyumirwa n'okulya balya KFC kotokimanyi nti enkokoza KFC balinamu ebyo ebintu by'abantu Nze nkulu bujjo toziwuliranga. Bibireke. Very good. Business ya KFC yo gireke nange ngikozesa nnyo. We nullify it. Kizengezaako gati bana abasajja bazungu balina agantu gaabwe. Balya n'abantu. Jeff ono kyenjagala omumanya. Epstein ono. America yote yakitegerako nti yali former Mossad agent. America enetegeera etya ng'olwedde ate abali mu intelligence ya America bagiwambira be Bayisirayiri. Kize ku lujjo ezaliise zonna baali bakubasibikiddewo. Nga tebalina tebasobola kufuna information yonna. Nga bo bennyini bakuuma omusajja wawe kize bakuwa information mulala. Kituufu. Bo Mossad kuba bali mu ggwe lulira mu nnyana. Oli yali ono bambu nandi kati fa bagaga tubeegomba nnyo mugaga nga wano ne baga kati
buli omu ekifaananyi kiveeyo yaliko ne amu kumbi buli omu kivaayo kuba buli omu ayagala okusiikanako omugagga naye ng'omugagga oyo ye abadde ku mission ki kyekiringa buli yaliko ne kayanja kiveeyo bwe kivaayo tiza ne oba opposition batandikawo okukuba empulungu bwe kiri okusinziira ku bikolwa ebibadde ebifulumye kati mu ddato ono buli yaliko ne Esteeni nga te Esteeni bamumanyi ebizeebi oba okyagamba ki nti mission ya Esteeni yali ki kubanga neebuuza ye kijja kitya kubanga ekikomera kizibu okwettiramu mbega ababa n'obuntu bwabwe butwa bw'amannyo kumbe akimanyi kano kagaaya bugaaya pa nga deesi abamu bajja bakwata ne yeefumbafumba ujja sinakwata bukwasi mbanga omanyi nga sabbuuni n'omusoopu oyo n'atakola bwati kantu nga sabbuuni n'agenda kumbe obutwa yabutwalidde mu ngabo n'agenda satiseke kubanga aba yeewaze ebyokumunoonyerezaako kati gwe Esen yettidde ki nange kyembuuza kyokka obuseegu bwe tabumanyi naye lwansonga akimanyi ku script y'abambega bw'otuukanga mukadde bwe kati caption is not an option. Very good. Very good. Oyo naye n'asirika. Kati bagenda tandika okunoonyereza. Kati be balimu. Naye n'osekano kakati ani anoonyereza kwani. Kubanga ojja kusanga ne MI6 eya Bungereza nga Mossad yagiyingira. Naye akakunoonyereza akasese okamanyi. Poliisi ya Amerika simanyi aba FBI bazinze amaka g'ogundi ku nsonga za Esteeni. Kyokka nga ne director wa FBI ate naye mu video mwali. N'obuza kati ani anoonyereza kwani. Director wa FBI. Nga olidde naye mwali. Mbw'ate aba FBI. Abe bambega abaddala. Ku draginga Bulaaya yonna etambulye ku ntoliza Mossad na Amerika. Mossad Israel webe yagala Europe. Ejja tujjewo Palestine. Yonna yonna esitukiramu. Kati Saudi Arabia onogamba kisigaba kubakataminga omulangira we Saudi alikana akato yeeberese. Kiza Saudi Arabia tayogera ebifaananyi byasangiddwayo. Nkugambye omusajja alina n'akagoye ka Kaaba. Ani akuuma Kaaba. Ono nga tanabagenda mu Palestine. Ebifaananyi yabita. Obutambi babutadde nakati bebuzaani ate obutambi buno. Wabula. Bebuzaani ate obutambi. Lw'amaanyi. Ekyo tugamba omusiru yabatalaba. Kubanga mu Bungereza tujja obutaleka Ssaabaminisita. Keir Starmer. Ne baminisita zamanga n'abamu ku balangira e Bungereza ng'ojje Poli Andrew ayeri neeno munda mulimu abamu abakyayingira ba age basamanya abagagga abalangira. Kuba nalabye ambassador ye yalekulidde. Ensi gye ndaba eyinza obutabibaamu nnyo kiri awo. Germany nayinza okuba ali kirini. Omanyi Germany oyo, Germany wadde atambula n'abasajja abo naye abatya. Yabamanyi. Abasajja abo bambale bamufukamiza ku ttaka nakati atambulira ku ndagano badde okimanyi. Olwo byokulesa byatakkirizibwa yadde okukola. Oyo akyali era abatya tabeesiga. Alinga Japan. Si Robert Shaw ate nagwe ndagaawo ne wayita emyaka ebi. Japan erina okuyisasuza ku Amerika. Kampani ze zali ali mu nkwawa za Amerika ate nnakola kitata wampamba n'ontwala. Naye essaawa yonna alina okwesasuza ku Amerika. Tosobola kuba mundo bomu n'asirika. Tekisoboka wamukya nyukiri. Walijjayo omwana omujapani aliba muzzukulu. Ne regimu enguruminge tulina okusasula. So kati kyonna kyekiri Amerika egenda kukola abasajja bye baagala. Olw'ensonga oba si ekyo bw'eneegaana nti ekalubye abakyalina credibility mu Amerika nga balina obuyinza Amerika bagenda kutta Trump olw'obutaswala. Trump naye abadde mukwano gwa Esteeni. Nga ne mbwana abaayo. Ne Trump nga tava nnyo mu misango kuba yaliko nemugiri emisango gya bamuyita batya ono omukyala eyali yeetunda bwe yagula mu 26 kira kaddeemu omukyalo oyo erabidde ne scenario gijjo kati kagambeemu naye ekintu kimu abantu bakitegere mu Bulaayo abantu abo they are cult worshippers basinza bi cult kyeyo abakitegera kyo balina ebintu bye basinza yensonga lwakyo gyasanga abantu nga biyita the Red Devils era ndero kigamba Manchester United Red Devils lwaki biyita mizimu ebimyufu lwaki they are devils bu Red Cops lwaki biyita mirambo the cop otukwatagana the Gunners Arsenal the Gunners ze mundu ze mugamba ze mutereka are you sure those are the guns you are taking which store are you having that Arsenal terekachi what Arsenal is a store n'emibala egyo girina ensonga lwaki bagikola bwe bagikola ezo kaso zammwe ze mugolewo no I mean the castles ezo embiri zaabwe ze bayina ani atamanyi the blood and the flesh cult zaabwe ze bakola the skull and the bone society bakkiriza mu kire batta omuntu ne bamujjaayi nga yo group emu ekkiririza mu gye bayita
the flesh and the blood awo ne banywa omusaayi gw'abantu n'okulya ennyama kati ate nga waliwo abala abakkiriza mu the bone and the skull society babalina obubonero bw'amagumba okuli n'akawanga bannannyini payire ba pirate ababba ku mazzi lwaki kino nkireese nti mu Europe obukulembeze obuli mu Europe abantu abeefudde bannyini nsi tebafuga nsi ku lwa Katonda ensi bagifugira ku maanyi ga sitaani basaddaaka abantu bakozesa obwana obuto balya abantu bakola buli kyolowooza n'omusajja omukulu ow'ekitiibwa n'abeera wali ne baleeta akaana ka mwaka gumu n'akeebakako n'amalo keebakako n'akakosa ne bakasengejja omusaayi ne bagutwala mu one of their company products ne bakola ebyabwe ne bakasalaasala n'ennyama ne bagifumba ne bagigabana ne bagirya ba estate byebadde bakola n'abo abakulembeze b'omu Bulaaya bayina ezo embiri nga basaddaaka abalwo n'ebisaawe byesijja ku mentioninga wano mu abawagira emipiira nga wansi basooka saddaakirayo bantu naye bagamba ne wano mu kizibu omuntu zimba kalina natasaddaaka va ku bino ebyawoyowoyo bwa kusaddaaka bino simanyi tugenda samba waliyo omupiira wansi basooka mu sacrifice abo basita bammwe ne batta obwana ne bakola ebintu ne bajja waggulu nga beewaga batuyanye ne basamba akapiira mwene muddeo ne muwaga kumbe wansi eri bali ku misaayi gy'abantu eno waggulu muyimba yegoolo obubonero tobulaba tumale mmenya abantu nti be bali mu ebyo ebintu buli sita nina bwe nalaba bu video bwa Cristiano Ronaldo n'enziruka nga naye alina gy'asooka okufukamira n'abaako byawonga kati bano bagundi bonga abasibanywi waliwo omuyimbi gwe baasiba bamwita batya Didi very good kasitova ku sikuriputi naawe teweerabira sikuriputi nze nali manyi agency zaabwe zikola nnyo zo tezitira muntu ku liiso waliwo eyagaana ne balabisi ne baleeta Didi abasigadde ne badda ku layini bonna ne baddako kati ng'ababadde baganye ne baleeta Epstein bonna ne badda ku layini Didi has been also project handler Epstein abazza mu layini nga Didi we baamuleeta bonna abaabira mu kigali kya Didi bonna ne badda mu layini akatayi kagenda tewabuli abaddukanga yadduse mu Amerika yaliko ne Didi nti bwe kasemutandika okugiraagira nga bagireeta nga bateeka mu layini ndaba abasambi b'omupiira e Bungereza njagala specifically Abafirika bakola sente mpitirivu naye either nga amaliriza okusamba omupiira katugamba nnyuse oba nga akyasamba baba n'ebisango bino rape defilement n'amaliriza nga sente zakoze mu mupiira e Bungereza nga zigendedde emisango gya rape gya defilement n'emisango gigwa mu kowero teyasasula musolo bulungi semanya biki naye ng'obugagga bwe bwonna amaliriza butadde mu balooya era amaliriza buli kimu kiwedde okuggyako ng'ogenda sigala ng'okola emirimu gyabwe naye bw'ogaana osigala ng'okola emirimu yekye tugambye nti abasajja abakuteekawo ne bakuwa obukazikazi ne babuwa ojjukira mu Bulaaya yo bamanyi nti sex is nothing kinyumo bwe bamaliriza ebyo byennyini gwewooza nti twekola twalinga n'omuwala nga kimanyi twesanyusaanyi gini bwe butambi bino ebintu biri strategic teri muntu asobola kubeera mu eyo system okujja ng'osigadde obikola bano benda basimanyi ba Emmanuel Adibayi nga buli season agendako e Bulaaya n'abaako byakola naye bano bamaze okukola kanzire ewaffe bakukkiriza kujjayo ssente ezo era bagamba okimanyi ono omukazi wamukako omukwano naye ng'ebyadde okimanyi akakazi kanneetega nga nze nali manyi njagala kaana naye nga n'obujuzi we kali kaganze yankwata ku mpaka bwe kiri so bino biri strategic kyovula abasajja abagezigezi asobola obeera mu Bulaaya Mamadi Sala nga talina na demu gwe yeefasa kituufu era nafuna omuwalabu munne akimanyi bano babbi bano sente zo zonna zakoze yafuna ne kaddemu nkumbe ye buli kintu kyakiwandisa mu mannya ga maama we era naye yali muzannyi wa mupiira mujjato omanyi kikyagugoberera naye senario ono wa Morocco wa Morocco kyayatiikirira nnyo kaddemu nekagala mbu tudivosinga ebiki yasamba nnyo omupiira World Cup ogenda ottuuka ng'ate ddemu yalina n'omuwa ku bintu ati twawula ebintu ng'ate ebisinga kyali byali baddalina biri mmannya ga maama we nga n'essaati gy'ayambala maama yamala oggula kale ate ng'ebintu ebiri mu nju we babeera nga kuliko ne sheya y'omukazi yajula okukaabawo abo be bagezi nti bw'ogenda mu sisitimu y'abasajja tebakwatirayo bakomyawo oli mwavu
wadde badde okolayo ssente ennyingi empya n'enkadde ng'osulana mu mansion ina ne private helicopter simanyi private jet ina n'emmotoka ezize eziwunyanga omuntu n'okoma mu nsi yo nga tolina wadde ekikulu ng'oli mwavu ng'olina n'emisango egya repo oba difairo mu byakwata akaana k'emyaka 16 kyokka ewawe bagamba mbu 16 abamacuwa naye ekyo kiba designed by their system very much so era ffe tubasaasira abagole ne bana ab'ekyeyo bwe bagenda okudda no badda na mmeka buli omu system ena weemukwatira kati abo babbola baba bazizikeeyo entertainment okwaga anti wagenda out teyasasula misolo gyakano just olugendo olumbu wava mu Bulaya n'ogenda e France bwe wasasula bwe wagula ennyumba eno wasasula omusolo mutini ne bafirizi mu account bazifirizinze until further notice omusanga mu South Africa Benny McCarthy nga yeetakula naye ng'abadde musambi w'amaanyi nga mu Europe abadde wa tabu naye bo badesigninga nti sente zaabwe tovaayo nazo tovaayo na sente yaabwe ate n'ekiramu naye abantu bano abantu bakitegerere more special Abafirika Omufirika oli kikoli mu maaso g'omuzungu Omufirika oli kikoli mu maaso g'omuzungu Chelsea ne bwene wangula ebikopo nga mulimu Didier Drogba Mike Essien simanyi Mikerobi era bwene malo twala ebikopo privilege sigalira Chelsea ba Johnny Terry balamba basigala baba wana etunoonya Didier Drogba ng'oli akasasiro bobi naye ng'obadde w'amaanyi sigamye nti bali akasasiro naye nga you are not worth kyewakola nga go Didier Drogba kiki ataakola mu champion mu Chelsea tewali Mike Essien tewali bukamaka Frank Lampard si yavimba ba Johnny Terry tobalaba bana bawaka system bagidesigning nga wadde tuzikuwa tovaayo na sente nero obuze my brother Maddox Semanda Sematimba yali badde asobola obulwa ligaseye neligaseye bakola bagikwatirayo tasasulwa tafuna talina ki system ebaggalirayo baana b'ebyeyo n'abeera ku kyeyo emyaka 10 naye nga talina wadde poloti ya miliyoni n'atya n'okudda wano kuba kimanyi bwenzirayo e Kampala benaleka e Kampala ate bali wa maama musanga avuga kati gwe yakuleka e Kampala n'akomawo ng'ovuge ng'olina w'osula ovuge emmotoka weeyagala ate okukuba okufuka mukwano gwo kituufu era gamba aba NSM balina ke bakozeewo ngadduka timwe babeerabira system ebakwatirayo ate system mwagale mugati tosobola ginuula waliwo abeerima muyagera kukola kasente ndempeereza eno tosobola ginuula system ye kale oziweereza otya oziweereza kakadde ne watuuka 7 wategedde ate ensanvu bano nabo ne bagikuba wategedde omalako emyaka contract ya myaka 2 ng'olina okuddamu n'osayininga endala kati njagala omulimu osobola okugamba nti kankole emyaka 10 nfune emitwalo 15 egya dola ngisitule ngireete e Uganda ekisoboka veregu kyetugamba ne bwokola otya abasajja bafikisinga sisitimu yaabwe nga yonna where to go kukolera bo nesigalayo gwe bonnyuka genda ze mwina ttano wange Rasta baamuzza bazza mayiti wano yamalayo emyaka ng'emeka yamalayo emukaaga naye nga twali wanga tusoma n'agenda e Kenya bino bya kyeyo n'afuna inje n'agenda n'agwa mu basajja naye mirimu gyakolanga sijja kulimba sigimanyi naye nga bunaku akulaakulana lasiti yagenda alina gali amannyo ga mmira omanyi olwa amannyo agaluma mmira ne gafa baamusiba seeti eri empya enyiri eringa omuyaga ng'anyirira lasiti akuba ebikumba n'ate omugwu omuwanvu ng'embonga blaza lwe yafa baamuleetera mu keesi nga yadde akagatta akabibibi ne kakamuti kabadayineri nga kaliko obusente zisigala yadde kyokka bagenda omuzza nga we baabika e Kampala nti gundi afudde ab'e Kampala ne banoonya ez'obuugi bambi ate ani anaasindika ez'obuugi tewali oza bagenda muziika mu mansion era baasima ttaka ly'e Kampala Uganda ne bamuterekaawo okumuleeta kote kyamenya family ebbali baamuleeta ye logiki yaabwe wejja obagende tebalimwa mulambo bagukomyawo kasita baaprovinga nti afudde eddwaliro ne likkiriza nti afudde bwe bamanya nti ono will be a burden to earth bamuteekamu ne bamuzza kyokka bamanya nti afudde nga tebanamu wali commandation abasiru babi bamanyi obatika ku nnyonyi nga bafu ne babazza recommendation afiiridde ku nnyonyi kumbe eri bamutisse mayiti neetuula mu kanyonyi nobaliwa agenti waabwe simanyi ku nnyonyi zaabwe recommendation afiiridde ku nnyonyi ati ataako simanyi biki naye nga batisse mayiti nga batisse mayiti lwaki sisitimu yabe togizannyisa ate bw'ofa tobeerawayo newaabwe baziika mulimbo n'abamu bookya gutandika okujjuza ewaabwe gwe omuddugavu obadde okola kyogattako ndowooza tetwalyagadde nnyo kale sima bigendako naye tetwalifiiriddewo nnyo ku visa tubadde ku system so kati tebasobola kulowooza nti system eyinza omwefe balinga yaave gyavudde era nga nkugamba nti tetwalifiiriddewo nnyo ku visa z'abasajja bano very good ojagaza ki nze nakikugambira nkiddamu ne benkigamba
Inze ne wobompa simanyi bagita batya skala kitwa nti njagala nnyo okusomanyi ninga Mugabe. Mugabe yatuka kufanga akyasoma. President asinga okuba ne degree mu nju. President asinga okuba ne degree ennyingi. Mugabe naye yafa akyasoma. Nze njagala okusoma ne wompa scholarship mu US sigenda. Nkimeyo ki nkima katwanga bukyali. Kale wonna wabadde osinzira okubeera ng'otwabona ku olwaleero ne Rastaman. Tukomye wano topiki yaffe eyaleero ebadde enjaga. Ensi ekyasinza okulima enjaga ennyingi bayita opium twabage bagiyita myanyima. Oba bama. Yesinga n'ogitambuza. Tusigaza wano tusikyawo. Ensi kasoke tumaze ensi ensinga okulima cannabis n'ogitambuza bagiyita Africa ne Afghanistan. Ya Afghanistan. Yemu kuzo. Kuzilima cannabis ono marijuana. Afghanistan teri mu Africa. Yo ya Arabu yo Africa yeri nomo. Genome elima marijuana wayo. Then cocaine yetu bagambe Colombia. Yasinga okulima n'otambuza cocaine. Na yate mu nsi zitalima cocaine na opium esinga omutambuza n'omutunda America US. Emujjawa. Yekwesaba twakyogere yekwesaba katero wano betulaba nti myanyima yesinga okumulima n'omu packaginga n'omutunda emuguza baani DEA esinga omudu omudiringiramu. Colombia yesinga cocaine kuba ate opium yali asinga mu Afghanistan emyanyima yamenya wa Afghanistan. Kati Afghanistan ate ya wa marijuana owa cocaine tugambye Colombia owa opium tugambye myanyima oba bama naye nga the greatest dealer USA under DEA. Drug Enforcement Agency. Agency esinga okulwanyisa. Tarida agency otungo tunda enjaga. Tugenda koma wano bag olwaleero. Ne namba esimu no tewaji basomedde nga bannange mwebale 0703 511 589 ebye twogedde tobiteeka mu nkola nga toyina mukugu naddala ku byenjaga. Kale tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuuma atakumira mpeera.